Yes, mu mawulire agakagwawo breaking news gano nga si malungi eri omukyala amanyiddwa nga Jennifer Bamutulaki ono nga yakulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga y'entambula y'ennyonyi ekimanyiddwa nga Uganda Airlines newankubadde nga takikulembera yekka nga twakamala okuwa amawulire nti waliwo skando oba ssente okubulankana kwa ssente okubaddewo mu kitongole kino baagenda mu kampani emu eya Bombardier ne bagula ennyonyi nga bakimanyi bulungi nnyo nti kampani eno yaggalawo era kampani eno okuggalawo nga kiba kitegeeza nti spare parts tebalina we bagenda kubeera nga bamujja kubanga kampani ebadde erina kuba providinga n'ebintu bino kampani eyo yaggalawo kakati zibadde teziri busa ne wabawo skando endala oba obubbi bwa ssente eziri mu buwumbi n'obuwumbi ez'omuwi w'omusolo skando eno neeyingirawo era ge mawulire genjagala okuba nga nkuwa. Jennifer Bamutulaki ekitongole kyakulembera kigambibwa nti waliwo obuwumbi n'obuwumbi obubadde busoloozebwa nga passenger service fees ku kisaawe ekyennyonyi Entebbe ekimanyiddwa nga Entebbe International Airport nti ssente zino zibadde zisoloozebwa nga zijjibwa ku bantu mu mitendera egy'enjawulo nti waliwo tebo egenda maaso n'okuba nga ekondakitinga omulimu guno esolooza ssente ku bantu mmwe abagenda ebweru nkakasa bino mu bimanyi abalina zi airport pickups abapiikinga abantu okubajja ku kisaawe Entebbe nkakasa nga nammwe akasente kano kemuwaayo mukamanyi wabula ebyama bigenza okuzuuka okusinza ku kiwandiiko kye nnina era kyengenda okuba nga nkusomera nti ssente zino tezirina we zibankingibwa wonna. Abakoze okunoonyereza kuno banoonyezza kwa bank accounts ez'ekitongole kino nga ssente ezo tezigendayo. Banoonyezza ku mitendera gyonna egiteekebwako ssente ezikuŋŋaanyizibwa ku kisaawe ky'ennyonyi ky'Entebbe nga ssente tezirina we zirabibwa. Obuwumbi obukunukkiriza mu 35 nga we twogerera ssente ezo zimiisinga era ng'omukyala Jennifer Bamutulaki n'olukiiko lwe balina ebyokunnyonnyola kyokka jjukira nkugambe tubadde twakakuwa amawulire nga bano baatuuka n'okuyitibwa mu kakiiko ka Kosase kyokka eyo sikanda emu. Waliwo sikanda endala era nayo ngenda gikuwa ng'eneegamba etya nti Uganda Airlines Executives Family Travel Agency controlled 92% of all ticket sales. Tiketi z'ennyonyi ezitundibwa nti waliwo travel agency kampani eno ekwasaganya ku nsonga z'ebyentambula travel agency nga bannannyiniyo kuliko omwami n'omukyala nti be babadde bakontrolinga ebitundu 92 ku tiketi zonna ezitundibwa all ticket sales. This family travel agency controlled 92% of all ticket sales. Kakati eyo skando nayo era nga nawo waliwo obuwumbi billions and billions of money ezibadde zisaasaanirawo kakati ekiri ku Entebbe International Airport. Njagala kubeera nga nkikutuusaako omukutu gwa Redison TV webale kubanga okyagobererayo najyo osinzira okubanga gyotulabira naddala gwatambula naffe naawe atalama kubanga otwegattako nyongera okujjukiza nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwata ku kade aka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasooka okumanya olwo nno ne tuba nga tutambula ffenna. Genda mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo naddala nga zino ze tuba tukuleetedde. Obubaka obwo ku nkomerero ya updates nzija n'ensoma message ezo ng'era bw'ogenda okuwulira bwe ngenda okusoma abo abaataddeko message zaabwe ku mawulire ge twasembeyo okubeera nga ate tukutuusaako. Kaakati wuliriza bulungi nnyo ekitongole kino ekya Uganda Airlines nga kikulirwa omukyala amanyiddwa nga Jennifer Bamutulaki ebyafaayo bye nabikuwa sigenda kubeera nga mbiddamu wabula kyenkuleetedde olunaku olwaliro ye sikando bbiri ezakazuulwa era nga gano amawulire gakyali fresh nga ssente obuwumbi n'obuwumbi ez'omuwi w'omusolo zibadde zibbibwa era nga tezimanyiddwako na mayitire nga ne wetwogerera olunaku olwaliro abakulira ekitongole kino tebamanyi ssente zino gye ziri oluvannyuma lw'okukizuula nti zibadde zikuŋŋaanyizibwa kyokka bakebedde ku bank accounts ez'ekitongole ekya Uganda Airlines ekyamazima nga ssente zonna tezirina we zirabikirako era kino kireetedde abantu bangi okubeera nga bagenda maaso n'okuba nga beeraliikirira. Kireetedde bannayuganda bangi abatambula, kireetedde bannayuganda bangi abalumirirwa ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda okubeera nga beeraliikirira. Obuwumbi n'obuwumbi billions and billions of money zibbibwa era okunoonyereza kukoleddwa bagenza okukebera ku bank accounts ez'ekitongole kino ekya Uganda Airlines ekyamazima nga ssente tezirina we zirabikira. Kakati njagala kubanga ate ndukuviire ku ntono ogende maaso n'okubanga olutegeera bulungi nnyo naddala gwe amaze okubeera ng'osubscribinga nga sinaba kubanga nkuwa olugambo luno njagala okkirize nkuwe olukiiko omukyala Jennifer Bamutulaki lwasaavinga nalwo bano nga bengenda okukusomera nabakusomerako ne gye buvuddeko bavunaanyizibwa kinene ku ebyo ebyogerebwa era n'ebyo ebigenda mu maaso naddala mu kitongole kino ekya Uganda Airlines. Bamanyi bingi nnyo, bamanyi kumpi buli kimu era nga be bakola n'omukyala Jennifer Bamutulaki kitegeeza byonna ebitambula babimanyiiko. Board of Directors
ey'ekitongole ekya Uganda Airlines. Wulira abatuula ku board eno. Kuliko omukyalo ono asooka eno oyo asimayirinze bamuyita Mrs. Priscilla Mirembe Seruka. Omwami yali wakati obano bonna bammemba kati oyo omukyala ye chairperson board of directors chairperson w'olukiiko luno. Abamu ku bammemba kuliko Mr. Herbert Kamuntu oyo ali wakati, omukyala asemba eri ye Mrs. Babura Namugambe, bano bammemba. Kuliko abalala omwami asooka ono wa Galubindi ye Constant Othieno Mayende ono memba. Oyo wa wakati ye Professor Samson Rwahwire oyo naye memba. Asemba yeri ye Mr. Patrick Okailapu oyo nga naye memba ku lukiiko luno board of directors. Then n'ensembi yayo memba omulala amanyidwa nga Mr. Modingi Abdi Karim oyo naye memba. Bwentyo n'omukyala Mrs. Jennifer Bamutulachi ono nga ye executive officer w'ekitongole ekimanyidwa nga Uganda Airlines. Kyokka nga ekitongole kino nkugambye amawulire gamaze okuba nga gafuluma nti waliwo sikando endala bbiri ezimaze okuba nga zizuulibwa era okunoonyereza kukoleddwa nga sente obuwumbi obukunukkiriza 35 zibadde nga zibbibwa nga bazisoloza nga passenger service fee, nga bazisoloza ku mu abagenda ebweru, bazisoloza ku bana abapiikinga abavudde ebweru ne baba nga ate bagenda maaso n'okuba nga bajjako sente zino, kyokka nga sente ezo tezibankingibwa wabula bagenza okukola okunoonyereza nga kigambibwa nti waliwo omu ku banene alowoozebwa okuba nti yapoketinga sente zino n'azitwala mu bibye, embeera etannaba kubeera nga etegeerekeka. Kakati njagala owulirize, ngudde ku kiwandiiko wano. Ekiwandiiko kino nga kinnyonnyola bulungi nnyo ebigambo bino byennyini byogenda maaso n'okuba nga owulira ku mukuto gwa Red Zone TV. Nange Sebambulidde Patrick wuliriza bulungi nnyo nga bagamba batya, ndowooza kankiteekewo wano tukisome babiri naawe obeere ng'olaba nga nange bwe nkusomera. Oluzungu lungi nnyo naye tujja kulusoma. Wuliriza nga bagamba nti Uganda Airlines saga 35 billion Ghana shillings irregular passenger service fee missing. Nti saga endala ku kitongole ekya Uganda Airlines eyongedde okubanga erabika nti era sente ezikunukkirizeeyo mu buwumbi 35 zimaze okukakasibwa nti zibbibwa nga basolooza kye bayise passenger service fees, wabula tezimanyiddwako mayitire nga ne wetwogerera tebamanyi watuufu wa sente zino we ziri. Ekitongole ekya Uganda Airlines kyakamala okuyitibwa akakiiko ka Kosase era ne babakunya ne bababuuza 45 byonna ebibaddeyo nkakasanga gwa zaagoberera wabifuna dda era obimanyi bulungi nnyo kuba wano ku mukutu guno twabikuwa. Kakati wuliriza era okusinda ku kiwandiiko kino nga bagamba nti Uganda Airlines' top management is once again in the spotlight after a special audit uncovered the irregular collection of $9.2 million equivalent to 35.2 billion Ghana shillings in service fees from passengers, money that auditors say cannot be traced to the company's accounts and may have been misappropriated. Uliriza bulungi nnyo oli ku mukutu gwa Red Zone TV nga bakugamba nti ekitongole ekyentambula z'ennyonyi, ekitongole ekya Uganda Airlines kizzeemu okubeera nga kifeesinga skando endala etya. Auditor General's report bagenze maaso n'okukola okunoonyereza ne bakizuula nti waliwo sikando baliwo obubbi bwa ssente obunyazi obugenze maaso oba bubadde bugenda maaso emyaka egiyise ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe, nti era bamaze okwanika valinga ebyama bino ne bakizuula nti obukadde bwa $9 n'emitwalo 20 $9.2 million nga bw'ozizza mu Uganda zikola obuwumbi 35 n'obukadde 200. Nti sente zino zibadde zisoloozebwa ku ba passengers era nga bazirimbika mu service passenger fee. Nti sente zino okusinziira ku Auditor General's report tezisobola na kulabikako wawe ziri. Okusinziira ku audit report eno eraga nti sente zino zandibanga ziri misappropriated, zabulankanyizibwa kubanga tuzinoonyeza wonna okusinziira ku bank accounts ez'ekitongole kino kya Uganda Airlines n'emitendera gyonna gye tuyinza okuyitamu okufuna sente zino wawe ziterekebwa. Ekyamazima tubuliddwa okumanya sente zino ewatuufu wawe ziri. Tetusobola kuzitracinga, tetusobola kumanya wa sente zino we ziri, ate nga wano records zitulaga sente zibadde nga zisoloozebwa. Kakati gwali nnyo ennyonyi naddala mikwano gyange mu abali mu Mbido East, njagala ojje mu comment section ombuulire ddala sente zino babadde balina akasente ke bakusoloozaako. Naawe alina airport pickup
njagala ojja mbuulire waliwo akasente akabadde kakusolozebwako nze nsinja gitegeeza wano ku mukutu gwa Redison TV nti abasajja sente zino ezikonukkirizwa obuwumbi 35 babadde bazeezibika. Kaakati wuliriza tukyagenda maaso n'ekiwandiiko oli ku mukutu gwa Redison TV wano nga bagamba batya. The Auditor General's Special Audit Report on Revenue Management and Aviation Fuel Management for financial year 2021-2022 to financial year 2023-2024 found that despite a formal communication scrapping the $30 service fee for walk-in ticket purchases effective July 1st, 2023, staff at several airline offices and general sales agents GSAs continued charging the fee for a full year. Uliriza bulungi nnyo nti okusinziira ku Auditor General's Special Audit Report ekwata ku kye bayita revenue management, engeri gye bakwatamu emisolo sente ezisolozebwa, and aviation fuel management, ekitongole engeri gye kikwasaganyamu ensonga z'amafuta ag'ennyonyi n'ebirala bifaanana bwe bityo mu mwaka ogw'ebyensimbi financial year 2021-2022 paka 2023-2024. Report eno yazuula nti newankubadde waliwo formal communication eyali eyimiriza okusoloza sente zino ze baayitanga walk-in ticket purchase baalinga bajjako $30, sente za $30. Ndowooza baazijjanga ku buli muntu agenda okutambula yali agenda okulinnya nti era effective ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu 2023 waliwo formal communication eyali eyimiriza ekikolwa kino nti sente zino zirekeraawo okubeera nga zisolozebwa. Nti kigambibwa nti newankubadde bino byali bwe bityo, basitaafu oba abamu ku bakozi ku offices ez'enjawulo ne ba agents abamanyidwa nga general sales agents GSAs bagenda maaso nga bakyasoloza sente zino ebbanga eryawerera ddala omwaka, nti newankubadde waliwo ekiragiro ekyali kibayimiriza okukola bino. Kakati kigambibwa nti bo bano okusinziira kunoonyereza baasigala bagenda mu maaso n'okubeera nga bakyasoloza sente zino, ekintu ekyali kimenya amateeka. Kino nga kigambibwa okuba nti kyekyawaliriza reports zino okwongera ogenda mu maaso n'okuba nga zivaayo oluvannyuma lwa Auditor General okuddamu okukola okunoonyereza ku nsonga era zino zennyini balabe eddala sente zino fine baali babayimiriza ne mulemerako ne musigala nga muzisolooza. Kakati sente zino mubadde muzisolooza naye ziri luddawa? Tulabe kiki kye ziyinza okuba nga zikola. Bagenza okugezaako okutracinga ng'ekyamazima sente ne bw'oba onoonya ng'onoonya n'empiso mu bisubi nga tosobola kulaba wa we ziri era sente zaabuze, bagenza okukizuula nga waliwo abamu ku banene mu kitongole abagambibwa okuba tibabadde bazeezibika era obuwumbi obukonokkiriza mu 35 tebumanyiddwako mayitire. An email dated June 26, 2023 from the manager of revenue management clearly directed that effective 1st July 2023 the $30 service fee for walk-in ticket purchases at airline offices would no longer apply. Nti ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omukaaga 2023 waliwo email eyafuluma okuva ewa manager of revenue management, manager yali akwasaganya ensonga zino ez'okusolooza emisolo ne sente zisolozebwa, ng'alagira nti mumbagirawo okutandika ng'ennaku z'omwezi lumu. Wuliriza, zaali ng'ennaku z'omwezi 26 yawandiikira email eno nti okutandika nga lumu nga wabula ennaku ntono nnyo, okutandika nga lumu omwezi ogwali guddako ogw'omusanvu 2023 sente zino $30 zirekere awo okubeera nga zisolozebwa, nti era tezikyakkirizibwa kubeera nga zisolozebwa wabula okusinziira ku kiwandiiko kino njagala owulirize bulungi nnyo, naye naddala gwe amaze okubeera ng'osubscribinga. Abasajja baasigala bagenda maaso n'okusoloza sente zino era sente zino ze zireese ensasagge n'okulaba ng'abantu bakyagenda maaso n'okuba nga beerumaaluma n'okulaba ng'embeera ekyagenda maaso n'okubeera ey'obunkenke naddala ku kisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe. Embeera nga bw'etambula bwe ngenda okuba nga ngikutuusako ekiwandiiko tukyakisoma. Information gy'obadde tomanyi ne bwino akyagenda maaso n'okuba ng'ayiika. Kkiriza nga sineeyongerayo na kiwandiiko nsooke nkujjukize ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti gwe wenna alina ebizibu ebikutawaanya, oyagala kukyusa luzaalo, oyagala kutambulako okugenda bweru wa ggwanga naye ebintu tebitambula, oyagala kubeera ng'oweebwa kuganja n'ebirala ebifaanana bwe bityo, akutegeeza nti munoonyeeko ono si musamize ayita mu kitabo ekitukuvu ekya Qur'an n'aba nga ataakulombera dduwa ebintu ne bitambula, Allah n'aba nga akola. Ennamba eri 0753 85 nkagamunya 0753 85 64
64 akutegeeza nti enamba eyo erine ku WhatsApp osobola omukubira direct osobola omusanga ku WhatsApp osobola okugendayo kubanga asangibwa siwala enjeru ku luguudo olugenda ejjinja ne mubanga ate ebintu mubikuwasaganya kakati katuddemu ekiwandiiko kino nga bwe kigamba nkugambye information yonna ngenda kubeera nga njikuwa wuliriza we bagamba wano. Yet according to that audit analysis of the detailed sales report for this period 1st July 2023 to 30th June 2024 revealed that service fees totaling $9 million were still charged across multiple Uganda Airlines offices and general sales agents. Nti newankubadde email eri gye nkugambye eyali efulumye okuva ewa manager revenue management ng'alagira nti sente zino ziyimirire era teziddamu okubeera nga zisoloozebwa abasajja bagenda maaso n'okubeera nga bakyasolooza sente zino era ne wetwogerera bo bagamba tobanyumiza ebyo byonna sente bajja kuzisolooza ate era bakyazisolooza era baasigala bazisolooza kakati kalumanywera waavudde sente zibadde zisoloozebwa zikunukkiriza obuwumbi 35 sente zibadde ziragawa era zibadde zikola ki era ani abadde azirya bino nno byagenze okuvaayo ng'ekyamazima wandibanga waliwo omukulu omu mu kitongole kino agambibwa okuba nti yandibanga abadde yeezibika sente zino nti era mu kwezibika sente zino kakati zimuzaalidde akabasa era wetwogerera essaawa yonna wandiwulira ng'omukulu either nga bamukutte ku nkoona oba ng'ebintu tebimutambulidde bulungi oba oliawo nga bwe yali yakibala ku mukuto gwa Redson TV byonna wogendagenda maaso n'okuba nga okyabifuna tukyagenda maaso n'ekiwandiiko kino sigenda kukivaako paka ng'otegedde bulungi ate nja kukusaba ggwe wenna agoberera naddala nga wali otambuddeko oba nga oli bweru waggwanga naddala mikwano gyange mmwe bemŋambye abali mu Middle Eastern countries jangu mu comment section ombuulire waliwo sente zino ezikusolozebwako tugenda kubitegeera sente obukadde 9 obwa dola obukadde 9 n'emitwalo 29 n'N4,464 ze zibadde zaakasolozebwa nga muzawano zikola obuwumbi buli eyo mu 35 n'obukadde nga 2 naye bagenza okuzinoonya nga tebalina we bazirabira. Stations implicated include Kampala, Entebbe, Dar es Salaam, Nairobi, Juba, Kilimanjaro and Johannesburg. Abantu abadde batera okusolozebwako sente zino abadde bagende Kampala, Entebbe, abadde bagende Dar es Salaam, Nairobi, Juba, Kilimanjaro ne Johannesburg. The points ze bataddewo wano sente zino zirimu ebintu bingi nnyo. Most troubling auditors reported there was no evidence of these services fee collections being banked, raising concerns about potential misappropriation. Uliriza ekireetedde abantu bano okubeera nga bazuula era nga bagwa mbyama bino nti sente zino zenkugambye ziri mu buwumbi 35 n'obukadde nga 2 zibadde zisolozebwa era ripooti ezudde oba okunoonyereza kuzudde sente zino zibadde nga zisolozebwa wabula bakebedde ku bank accounts ez'ekitongole nga sente tezirinnyangayo okuva mu financial year ziri zenkusomedde nga sente gy'emyezi gyonna egy'emyaka gyonna ery'ebbanga lyonna nga sente tezirabwangako tezaali zibankingiddwako ku bank accounts ez'ekitongole ekya Uganda Airlines. Kakati abakulu beebuuza sente zibadde ziragawa era gye zibadde ziraga zibadde zikola ki? Kakati tukyagenda nkugambye waliwo skande ey'okubiri enono si yeesoose. The report went further, exposing governance failures at the airline's top management. Okusinziira ku report yeno, report yagenze maaso n'okubeera ng'eyanika nti waliwo ebituli mu bukulembeze obw'okuntikko obw'ekitongole kino ekya Uganda Airlines. Kyova olaba nsoose ne nkusomera board of directors ey'ekitongole kiri ulira auditor general bwe yagambye wano ng'agamba bw'ati bwe namukooti nze, there was no evidence of board approval for the policy change. Failure to enforce the policy change and ensure compliance led to the irregular collection of service fees within a risk of unbanked or misappropriated funds. Moreover, implementing such a revenue implicating policy without formal board approval undermines accountability and weakens governance. Bino byonna byonna ebibadde bikolebwa era ebizuuliddwa ekyamazima bikkakkanya bikuba era birabisa ekitongole kino kubanga ekyamazima akasente kangi akabadde kabbibwa abakulu bali mu kwekuba bokka na bokka ate era bali mu kulaajana bokka na bokka. The audit attributed the scandal to non-compliance with by responsible station staff, likely caused by inadequate supervisory oversight and lack of monitoring controls. Bino byonna bagamba nti bivudde ku ngeri abantu abafunanyizibwa controlling ensonga eno n'okulondoola okubeera nga tebakoze mulimu gwabwe gumala. Ekitongole ekya Uganda Airlines
kyakkiriza nti waliwo ebyazuulwa era nga bituufu. Wabula ate kusinziira ku Jennifer Bamutulaki n'abantu be nga bo bagamba nti ekyamazima waliwo ebyazuulwa nga bituufu, naye ate era si buli ekyogerebwa nti kituufu. Ekyamazima mulimu ebimu ebyogerebwako ng'ekyamazima si we biri. Jennifer Bamutulaki we twogerera ye n'olukiiko lwe agebakaaba ge bakomba sikando after sikando. Jukira nakugambye babadde baakamala okuyitibwa mu kakiiko akakosase era baakunyizibwa ne bababuuza 4 ku ssente ezaagula ennyonyi ekika kya Bombardier CRJ-9. Ennyonyi eno ng'ate bamanyi bulungi nnyo nti kampani yaggalawo. Kakati ne bababuuza lwaki mwasalawo okukola kino nga ssaawa zino temukyalina we muyinza kujja sipeeya. Balabiddwako nno mu katambi nga bo bagenda maaso n'okuba nga bakanika ennyonyi, bakanika yingini y'ennyonyi. Simanyi oba waliwo yabadde abuuza nti ddala tuli seefu n'ebirala ebifaanana bwe bityo, naye eyo si y'ensonga eyatuleese. Ssente ezibadde zibbibwa ezo nze kugambye bazinoonyeza we ziri nga tezirabwako. Kati tubadde tukyali ku eri eggulire nga tukyalondoola ate ne wabaawo ddiiru endala gye tuguddemu era nga nayo abakulu aba Uganda Airlines bandibanga either nga bagiri wakati oba nga bagimanyiiko. Uganda Airlines Executives Family Travel Agency control 92% of all ticket sales. Waliwo travel agency emu nga y'abanganda ab'ekitongole kya Uganda Airlines nti ezuuliddwa ng'ekontrolinga ebitundu 92 ku buli 100 ku tiketi ezitundibwa. Wuliriza bulungi nnyo. Gundi eno bagiyita Nyanza Tours and Travel. Gwe wennaagoberera azaatambulako bw'oba omanyi travel company manyiddwa nga Nyanza Tours and Travel, ogenda kuwulira bannannyiniyo, ogenda kutya era ogenda okuwulira ssente ze bakuŋŋaanya naddala mu bintu nga bino era ogenda kutya. Wuliriza bulungi nnyo. Eno gye bayita Red Zone TV. Watunaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Bino nakugambye tujja kubikuwa. Guno gwe mukutu gwokka kwofunira amawulire agatali moozeemu. Ffe tukikuwanga bwe kiri kasa tukizuula nti bwekityo bwe kiri era kasa tuba nga tulina kye tuyita credible sources. Tujja ne tugakutegeeza naawe n'ogategeera nga tetulina we tuyitidde kugamba nti ate bino mubijeemu ate bino temubiduwa bijja tukuba nnyo. Ffe tugakuwanga bwe gali. Omukyala Jennifer Bamutulaki, omukyala eyasomera e Fort Portal n'avaayo n'ajja ekibuga Kampala n'asoma social work and social administration nga kati wetwogerera addukanya bya nnyonyi yataasoma wabula yabisoma oluvannyuma. Njagala okutegeeza wetwogerera nga ebibye si birungi oluvannyuma okuba nti buli sikando gyabanga avaamu ate nga wagwawo sikando endala obuwumbi 35 obwogeddwako obwo nga tubutadde ebbali. Kakati ate waliwo sikando endala ey'okubeera nga waliwo deal wakati wa tickets ezitundibwa nga bwe njagala owulire. Wuliriza bulungi. A confidential special audit has revealed that 2 travel agencies tied to a senior Uganda Airlines executive sold over 13,000 of the national carrier's cheapest tickets, cornering more than 92% of discounted sales worth 9.8 billion Ugandan shillings in just 3 years. Uliriza report eyekyama research owekyama eyakondakitingiddwa. Kati wulira report eyekyama eyavuddeyo ng'egamba nti baazudde waliwo travel agencies ziri 2 nkugambye kuliko gye mmanyi emanyiddwa nga Nyanza Tours and Travel. Travel agencies ziri 2 nga zirina akakwate ku senior Uganda Airlines executive. Jukira nasoose kusomera board of directors abakulembera olukiiko abakulembera ekitongole kino ekya Uganda Airlines. Kakati kigambibwa nti waliwo company 2 zi travel agencies ezitambuza abantu nga zirina akakwate kubakulira ekitongole kya Uganda Airlines. Company zino zokka baatunda tickets eziwerera ddala omutwalo gumu n'enkumi 3 cheapest tickets ku ssente entono. Ticket ezo ezalayisi era ngenda bikusomera nagambye oluzungu lungi naye tujja dusoma nti tickets ezo nga zikavalinga ebitundu 92 ku buli 100 of discounted sales, sente ezikunukkiriza mu buwumbi 9 n'obukadde 8 mu myaka 3 gyokka. The Auditor General lindako uliriza bulungi nnyo. The Auditor General Special Audit Report on Revenue Management and Aviation Fuel Management for financial year 2021-2022 to 2023-2024 identifies Mrs. Dorini Nambatya Mulindwa, Uganda Airlines Fares and Distribution Executive,
at the center of the scandal. Uliriza okusinzira ku report eya Auditor General special audit report ku nsonga za revenue management and the aviation fuel management mu mwaka gw'ebyensimbi 2021-2022 paka 2022 paka 2023-2024 zezo financial years 3 2021-2022 financial year mwaka gw'ebyensimbi, 2022-2023 financial year mwaka gw'ebyensimbi, 2023-2024 financial year emyaka gy'ebyensimbi emyaka 3 bakizudde okusoza ku report eno special audit report nti omukyala amanyiddwa nga Mrs. Doreen Nambatya Mulindwa nga mu kitongole kya Uganda Airlines akola nga fares and distribution executive yali wakati mu scandal zino era alina kyamanyi kinene nnyo ku bino ebyogerebwa era ebigenda mu maaso. Omukutu oli ku gwa Redison TV Sabamulide Patrick Nzembawo okuwanga nkuwa information joyinza okuba nga obadde tomanyi nga bagamba nti omukyala ono Doreen Nambatya akola nga fares and distribution executive mu kitongole kya Uganda Airlines ali omu kubali mu ddiiro eyo. Auditors found that Nambatya, who oversees the fare allocations, inventory control and agency portals, is married to Mr. Stanley Mulindwa Matembe, the owner of Nyanza Tours and Travel. Kekalika nkugambye nti travel company emanyiddwa nga Nyanza Tours and Travel eri mu bino kati bannannyini byondoozo bategedde. Omukyala Doreen Nambatya Mulindwa nga mu kitongole kya Uganda Airlines akola nga fares and distribution executive ye mukyala w'omusajja amanyiddwa nga Mr. Stanley Mulindwa Matembe, ono nga yate ye nannyini company eya Nyanza Tours and Travel. Ulirira akabadi we kali eno gye bayita Redison TV. Omukyala ono Mrs. Doreen Nambatya Mulindwa ekitongole kyakulembera oba department gyakulembera yevunaanyizibwa ku kulaba ssente ezigerekebwa, ssente ezisolozebwa nabaani betugenda okuwazi contract okutambuza oba okukola emirimu egy'enjawulo egyefaananyiza mu egyo. Kati ate company ebadde wakati mu kuweebwa tickets zino oba mu kuweebwa ebintu bino ebyogerwako nannyiniyo ye Mr. Stanley Mulindwa Matembe. Kyokka nga Stanley Mulindwa Matembe ono ye bba wa Doreen Nambatya Mulindwa. Tosolabye akabadi we kali ono ye nannyini Nyanza Tours and Travel egambye bw'oba eyogerwako mu nsonga zino. Bakugambye company etunze tickets eziri mu 1,300 nga zikavalinga 92% ku tickets eziba zitundibwa. Uliriza bulungi nnyo nakugambye byonna ojja bifuna. She also worked at the agency before joining the airlines in 2019. Nti byagenza okuzuulwa ng'omukyalo ono bba w'omwami oli amanya nga kuddiremu. Omukyala amanyiddwa nga Mrs. Doreen Nambatya Mulindwa, mukyala wa Mr. Stanley Mulindwa Matembe, yakolako ne mu kitongole kya Nyanza Tours and Travel nga tannajoyininga Uganda Airlines mu mwaka gwa 2019. Yali mukozi mu kitongole kya Nyanza Tours and Travel era gye yava najja najoyininga ekitongole kya Uganda Airlines. Kati abadde eno ng'akubira bbaawe ddiiru, abadde eno ng'akubira kampani ya bbaawe ddiiru ez'okumukumu okulaba nga bafuna ziddiiru zino okwabya n'okubba ssente ey'omuwi w'omusolo. Zino zonna scandal zeekuusa ku kitongole ky'entambula z'ennyonyi. Despite this direct personal and professional link, the audit states Mrs. Nambatya did not disclose the relationship as required under the UNACL's conflict of interest policy. Ulira mu bitongole ebigaba emirimu era mu kugaba emirimu wabaawo etteeka erigobererwa. Olina okunnyonnyola relationship gy'olina. Olina okuba nga oli mufumbo oba olina okiseekako. Bw'oba nga oli singo olina okudisclose ng'eri ekitongole ekikuwadde omulimu nti ndi singo. Kakati omukyalo ono amanyiddwa nga Mrs. Nambatya Mulindwa teyategeeza kitongole kya Uganda Airlines nti mufumbo, teyadisclosinga ng'amateeka bwe galagira conflict of interest policy nti singa oli mufumbo oba nga olina akakwate kubamu kubakola mu bitongole oba ekitongole ekyo oba ebitongole byekuusaawo olina okudisclosinga n'olunyonnyola nti bannange mu kitongole kino ninamu omwami ninamu omukyala, wabula ono teyakikola ng'ekyamugaana okukikola akimanyi bulungi nnyo nti amateeka oluusi gayinza omumulemesa n'atafuna mulimu. Kati kye yakola yasirikawo n'atabuulira kitongole nti alina omusajja mu kitongole kino era bw'atyo
n'abanga abadde mu kitongole ng'akuba ddiiru azikuba azizza ku sayidi okuli kampani ey'omwami we nga ddiiru ezo ziwunzika zitutte ssente ez'omuwi w'omusolo gwe nange ampuliriza. The special report seen by this publication stated that the failure to declare such a material conflict undermines transparency and creates the potential for preferential treatment. Ekikolwa kino ekisooka kimenya amateeka. Ogwo musango yamenya amateeka, teyannyonnyola kitongole nti oba mufumbo, teyadisclosinga. Omusango gw'okubiri kubeera nga ayina omwami mu kitongole oba mu bitongole ebyekuusa ku bitongole ebyo oba ku mirimu egyo. Kitegeeza wali kye bayise conflict of interest. Nakugamba oluzungu lungi nnyo nze nkugambako bye mmanyi. Famire eri emu wabula kumpi yekwasaganya sales zonna era yebadde ng'ezitwala. Wuliriza wano, kampani eya Nyanza Tours and Travel ya issuing tickets 793 nga zicontrolling ebitundu 57 n'obutundu 9, 57.9% of X class deeply discounted economy and 30.86% of Q class discounted economy. Kakati wana abatambula abalinnya ennyonyi ndoza mujja bitegeera, abalinnya ennyonyi nkakasa wano wensoma mutegeerawo nti kampani ya Nyanza Tours and Travel eno gye nkugambye ey'omusajja amanyidwa nga Mulindwa bawo omukyalo oli eyabadde amukubira ziddiiru yafulumya oba yayishuwinga tickets 793 nga zino zicontrollinga ebitundu 57 n'obutundu 9 ku buli 100 ez'ennyonyi kiraasi eri emanyidwa nga X kiraasi deeply discounted economy. Then ne tickets ezikola ebitundu 3 ku buli 100 eza Q class discounted economy. Awo abatambula mu bimanyi ulira omusajja sente ze yakuba. Nyanza Tours and Travel yaddamu nno ziri kampani bbiri lwakuba sirayika sizikuwawulidde. Waliwo Nyanza Tours and Travel ne wabawo Nyanza Tours and Tours 2. Eyo nayo kampani naye nga zonna za family emu. Eno ya issuing Tours and Tours 2 ya issuing tickets 15,666 era nga zicontrolling ebitundu 3 ku buli 100 ku X-ray no X class si X-ray. Then n'ebitundu 41 ku buli 100 ku Q class ngawe mbikusomedde waggulu wali. Combined byonna bwozigatta kampani zino zombi emanyidwa nga Nyanza Tours and Travel ne Nyanza Tours and Tours 2. Companies zombi bwozigatta bagamba nti combined the family linked agencies companies neza family emu zaatunda tickets ezikola ebitundu 92.3 92.3% of all X class and 72.1% of all Q class tickets compared with less than 8% of X class and under 28% of Q class shared among all other accredited agencies combined. Nti ebitundu companies ezisigadde oba agencies ezisigadde endala zonna eziri accredited okukola emirimu gino zo zibadde zifulumya tickets ezikola ebitundu 8 ku buli 100 nga ziri company bbiri zokka zifulumya tickets ezikola ebitundu 92 ku buli 100 kyokka nga company za family emu. The audit estimates the two agencies generated 9.8 billion Ugandan shillings, equivalent to $2.6 million from discounted ticket sales over the 3 financial years. Okusinziira ku report nga batugamba nti company zino bbiri Nyanza Tours and Travel ne Nyanza Tours and Tours 2 eza family emu zikoze billions 9.8 eza siringi za Uganda nga bwe ziza mu za America bwe bukadde bubiri n'emitwalo 6 ku tickets zino zebayise discounted ticket sales mu myaka esatu egy'ebyensimbi financial year. Nti wano mu financial year eya 2021-2022 Nyanza Tours and Travel omwami n'omukyala bakola obuwumbi 2 n'obukadde 2.7 billion Ugandan shillings. Mu financial year 2022-2023 bakola 3.2 billion Ugandan shillings ate buli mwaka balinnya 2021-2022 bakola obuwumbi 2 n'emitwalo obuwumbi 2 n'obukadde 7. 2023 bakola obuwumbi 3 n'obukadde 2. 2023-2024 bakola obuwumbi 3 n'obukadde 9 katono bayingira obuwumbi 4. Ezo company Nyanza Tours and Travel
ne Nyanza tours and tours 2 za family emu ababadde bagenda maaso n'okukutula ziddiiru mu kitongole ekya Uganda Airlines, ekitongole ekikulirwa omukyala amanyiddwa nga Jennifer Bamutulaki gwe nakunnyonnyoddeko era gwenzize nga nkunnyonnyola. Oli ku mukutu gwa Red Zone TV, Sabambulire Patrick, nze mbeerangawo okubeera nga nkutuusako updates. Neebaza mwenna abajja ne mu comment section ne mbanga muteekayo obubaka bwammwe ku nsonga ez'enjawulo ze tuba tukuleetedde. Nja kuyitaayita mu comments zammwe nga bwe ntera okukikola era nga bw'okimanyi. Maami waffe Maama Kevin okuva Switzerland weebale kubanga ogoberera message etuuse bulungi nnyo. Munnange atugambye nti weebale kutuweerezanga mawulire. God bless you. Naye munnange nange nja kukusaba ankwebaze weebale kubanga ogoberera. Ono bamuyise Ndibogeza Lydia weebale kubanga naawe kwoli message etuuse bulungi nnyo. Margaret Naligongo nawe bali kubanga kwoli agaye, thank you Red Zone for the information. Nawe bali kubanga ogoberera. Ono bamuyise Harriet nawe bali kubanga kwoli. Ono bamuyise Sylvia Nabagesera bannange ono yali yambulako. Sylvia Nabagesera webale kubanga kwoli. Nanteza Sofia webale kubanga nayo kwoli message etuuse bulungi nnyo. Bannange nyongero bajjukiza ngenda kuzomwezi 5 mwezi ogw'omwenda egenda kubeera birthday yange. Njabba saba mbali ninze ebirabo byange nga 5 omwezi ogw'omwenda gwe mwezi ogujja wasigadde ennaku mbale ge mazaalibwa gange. Nja kukeera wano tukole programu namba nebaza abo abana bazze ate ne baba nga batwagaliza amazaalibwa mu ngeri emu oba endala. Sara Kiwanuka bali kubanga ogoberera. Rose nawe bali kubanga kwoli message etuuse bulungi nnyo. Brenda Natukunda nawe bali kubanga nawe kwoli message etuuse bulungi agawe bali kuweereza nawe bali kubanga oberako. Hakimu Nsubuga Malege official nawe bali kubanga kwoli webale kubanga kwoli message etuuse bulungi nnyo. Divine Sources nawe bali kubanga ogoberera. Mami waffe Mama Kevin okuva Switzerland message etuuse bali kubanga nawe ogoberera message etuuse bulungi nnyo. Namise Nakimuli Rest nawe bali kubanga ogoberera gamba nti NRM emyaka 4 gyemaze nga be bakyakola bino ku video eri gyanasembyeyo. Awo bamwise Essanne Nuts nawe bali kubanga kwoli message etuuse bulungi nnyo. Abudala Namage webale kubanga nayo kwoli message etuuse agamba amazima gali kussa. Rosegate webale kubanga ogoberera nga bulijjo obadde wambulako. Owere Timothy nawe bale kubanga ogoberera omukuto gwa Red Zone TV. Onamise Margaret Masembe webale kubanga nawe oberako ku mukuto gwa Red Zone TV. Muhorozi BB nga bulijjo webale kubanga ogoberera message etuuse. Rehema wa Bobby webale kubanga nayo kwoli message etuuse bulungi nnyo. Esanat ne webale kubanga kwoli message etuuse. Kalule William nga bulijjo webale kubanga ogoberera message etuuse. Tuli kumwe Innocent nagamba NRM muswaza kati buswaza webale kubanga kwoli message etuuse. Nanfuma Margaret nga bulijjo webale kubanga nawe ogoberera kansubiro likiria bulungi nnyo. Muhorozi Bibi webale kubanga nayo kwoli agamba nti obubadi bwa NRM. Mbazira Godfrey nawe webale kubanga joli yonna josinzira okubeera nga ogoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Bannange wano wengenda okubanga mbaleka ngende mbasakira ate amawulire amalala ge mwetaaga okubeera nga mumanya naye temwerabira nga 5 mwezi ogujja egenda kubeera birthday yange gagenda kubeera mazaalibwa ga muweereza wammwe. Ninze ebirabo byange era nkakasa nga nja kubifuna ennaku z'omwezi nga 5 ate nze njana kubabuulira omwezi omwaka gwe nazaalibwamu era nga bwenzize nga nkikola. Ffe tetubikisa ebyo, nja kubibabuulira. Abansinga obukulu mumpe ebirabo, abansinga obuto mumpe ebirabo, benenkana nabo mumpe ebirabo. Ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogujja ogw'omwenda omwaka 2025 ngenda babulira n'emyaka gyempeza katuuliziganye ate mu updates ezigenda okubanga ziddako. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku namba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.